Richard yabadde amanyi obuguwa bw'engatto zange bwe buli. Richard Muhumuza komando wa SFC yatukabirira wano ng'adagira ddala nti omuntu tamumanyiko na mubya security. Yamanyi sando zange kuba ndi muntu wa sando. Njogeranga Katonda ye mujulizi wano tebalimbirawo. Sinoonyangako lugoye nga ndi ne Susan. Olutalo lwa TikTok luluno lukuze Pastor Lozas Bujjingo videos zentandise nazo omukulu ng'akakasiza ddala nti ebyaddala Richard ye yali amanyi obuguwa bwe buli, yali amanyi engatto ze, yali amanyi ne size y'empale ye, ate abalala ne bongerako nti ne boxer obuli awo yazimanyi. Kati omugenzi atujja kugamba nti Mukama Katonda amummuze emirembe, naye nga ekindesiza videos olutalo oluzzeemu ne lukula. Abaana ba TikTok basazeewo bamwambadde obunyo. Kabaata oyo golaba y'omu ku bantu era nga nabo beebuuza nti ekituufu kye ki. Awo wennyini njja kusaba video eno gimpereka like olwa nsonga information eno nkulu nnyo abaana bonna naddala abalokole kino ekintu kibakwatirako ddala nawe agoberera ensonga zino twetaaga okumanya ekyamazima Richard yali akolera ki pastor olw'ensonga ebigambo pastor bize bikontana yavaayo ye kennyini n'agamba nti Richard teyali wa SFC era teyali bodyguard we era teyali driver we wabula yali personal assistant. Ebigambo era ne bivaayo mwami Ssenkubugwa n'agamba nti oyo yali mukadde wa kanisa. Still ebigambira ne bivaayo nga biraga nti omukulu yali mu magye era yali wa SFC era n'emizinga gyasooka okuba nga girabwako n'ab'amagye basooka okuba nga be bakola ku nteekateeka zonna ez'okuba nti omugenzi yawerekebwa mu bitiibwa byonna byonna nga mwabiraba nga tubibaleetedde wano. Still ne tugenda mu maaso ensonga eno n'evaayo ng'ekula. Kati omukulu yavuddeyo mu video emu ku zentandise nazo nga nkulaga nti omukulu yavuddeyo n'agamba Richard komando wa SFC okategedde yawaayo obulamu bwe akulule okusobola okuba nga survivinga nti yalina Katonda we ate nga obukuumi bwe yabuyisa mu komando wa SFC omwami Richard. Ebigambo ekituufu kyeki ku social media empawa zitandise okuba nga zikubagana abantu beebuuza ddala ekituufu kyeki ku Pastor Lozas Bujjingo. Tunyumyemu mbuulira gwe okusinziira ku byonna bye mbitandisa video ezo kiki ekituufu gwe olaba otya mu ndowoozayo ate twengera okuba nga tutambulira ddala naye nga kikulu nnyo okulikinga video eno ate kitegeeza nti abantu bangi beetaaga nabo okuba nga bamanya information. Kati buli oteekako ka like oba oliawo oba ogiyambye okuba nga etambulira ddala. Njagala kuba nga nkuwa Pastor Lozas Bujjingo ng'ate agamba nti tanoonyangako saati tanoonyangako mpale tanoonyangako ngatto nga Susan Makula wali. Ekituufu kyeki Richard yali ani? Susan Makula yani? Pastor Lozas Bujjingo ebigambo bye bino obiraba otya? Ate tweyongera okuba nga tutambulira ddala kati nnyo kanzije tweyongereyo. Yamanyi obutambaala buno bwonna bwenkozesa. Richard nga yamanyi buli kintu. Sinoonyangako lugoye nga ndi ne Susan. Era ebimu ku biŋŋaana okumukkiriza ogendako ewaabwe mba ndowooza bw'anaagendayo kati enkya ngenda kwambala ki? Waliwo ewakulu ennyo awenjagala uwulize kati nnyo nja kusooka nkujjukizeeko gw'oyagala okugenda e Canada ate abakulu b'abano basazeewo okuba nga abuli abakutaasa mwine ensonga kati bano babayita ba Kabaata Associates era nga bano bategese kye tuyita International Conference on Maternal Newborn and Child Health ennaku z'omwezi nga 23-24 omwezi ogw'omunaana gwe ayagala okugenda e Canada. Omukisa guno weeguli ogenda kuyita mu International Conference eno so okuba nga ogenda ate obulamu busobole okuba nga obuli awo bukyukira ddala mu mbeera ey'enjawulo. Kati esimu ya 31 gi inboxing ku WhatsApp teekako nyala kumanya ku nsonga ze Canada and still ojja kuba oyogerezanya n'abakulu ate enteekateeka zino olabe bwe zitambula. Kati abantu ba TikTok abaana ba TikTok batabukidde Pastor Lozas Bujjingo bagala kumanya ekituufu kyeki gwe olowooza ekituufu kyeki tunyumyemu ate asobola okuba nga tweyongerayo ne information bweti. Kyova olaba ng'ennyambala yakyuka nnyo. Yamanyi stokisi zange yamanyi engatto zange. Era ebimu ku biŋŋaana okumukkiriza ogendako ewaabwe mba ndowooza bw'anaagendayo kati enkya ngenda kwambala ki? Kyova olaba ng'ennyambala yakyuka nnyo. Era nze abasajja abamu mbasanga ne musaasira ne nga ekyo ky'olimu nakirimu ng'olugoye terukwatagana olw'owansi n'olwaggulu birala engatto ndala ekitogi kitunula bulala alinga lwasise mu kamwa k'embuzi manya lyalwerondedde mu kisero. Temubeeranga bize butategekera baami bammwe. Mu musajja oyo gw'olaba mulimu omulenzi gwe baategekera okuva ng'agenda mu baby class okutuuka lwe yava mikono gya nnyina. Kyova olaba abakyala tebaagala nnyo bakaabaana baabwe ng'ekibatabaagaza tomukola nga bwe yali amukola. Eyanjagala ate n'akola omulimo nga bw'ateekeddwa okugukola n'awaayo obulamu. Oye Pastor waffe Lozas Bujjingo
Ndoza mutegede nti omusajja teyali mukadde wa kanisa nga bwe baatugambanga. Omusajja niba nze nvudde ku bintu by'amadiini, nze nvudde ku bantu buli muntu mulimba. Omusajja tukakasanga omuntu wali omukadde w'ekkanisa, bw'atali musirikale, bw'atali mukuumi we, naye ndowooza obitegedde nti omusajja ali wa SFC era n'omukulu yali akimanyi nti omukulu amukuuma. Buli muntu mulimba mu nsi muno. Mu toilet nga bagamba mbu babanja Pentagon nawe n'obegatako nti kirabika siigizimbe. Emyaka 13 egiyise nkuta obuwumbi n'obuwumbi ku ttaka lino nakwata obuwumbi 10 saabula. Radio genda nawe ozikolemu evaluation olabe. Funa bavaliwa bakubalire radio 6 bakubalire TV ya Salt bakubulire sente zirimu. Oye pastor waffe Haluzias Bujjingo. Ndoza mutegede nti omusajja teyali mukadde. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi. Ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga bwe nyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula. Ne mbisula mu nnyanja. Ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna. Alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 Simanya ndi ayogera amazima n'abantu bakatonda nabo balimba. Omusajja yali ensimu tubane kambenze ku bintu by'eddiini kambeerewo beezi Katonda mwetegerere nganze sigenda kukkiriza muntu kunsomesa Katonda. Sigenda kukkiriza mulya mmere kunsomesa Katonda nga ffenna tuli bitonde kanneetegerere Katonda kanneenoonyize Katonda mutegere nganze bwendowooza. Nze omuntu wa bulijjo ansomese Katonda nga n'abantu ba bulijjo balimba nga baba naawo nga mazima bagamanyi. Kabaata Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalegaassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegaassociates.com.